Obadde lw'abasajja kubonyabonya nze munno bw'ofunye fuleeti nnumirwa abantu kale ekiriba kyato kukyusa omwoyo ekiri kundesa mu mazzi okwana omulala leka kunsuubira mu nnyo kutaataagana nze simala geetoneera ntiira ddala ndi mukwasi wa mpola ne waffe bammanyi bw'obuuzangako ku geetwali kugamba oba olabanga luyombe bwayise siri mutambuze naye eranjulira kale ekiriba kyatennannyambi ekiri kundesa mu mazzi okwana omulala kale ekiriba kyatennannyambi oliva n'ondamu obubi ennyo siraba omukwano nnannyambi mazima wammalamu baaba sikulimba laba bwe nninga aliko omutama ono mwana alidde ensobongo n'endowooza. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukwano gwaffe Ibrahim Luyombo. Ibrahim Luyombo yafiiridde ku myaka 75. Yafudde ekirwadde kya sukkaali naye nga Ibrahim Luyombo yoyo gw'owulira Lord Fred Sebata ng'ayimbako mu luyimba lwa Nannyanzi. Bw'oba obuuzanga Luyombe bwayise siri mutambuze naye eranjulira. Mu luyimba olwo Nannyanzi 1988 Wemba seerabidde ku lutambi ettaala ly'abafumbo. Eyo yali kadongo kamu Super Singers eya mukadde waffe omugave Muzeeyi Matiya Luyima. Gye yali ne banne be bayimba ku lutambi luno okugezanga Lord Fred Sebata, Pros Nanyiti Sebata ne Alice Nabata be bayimba ku lutambi olwa ettaala ly'obufumbo. Kale bw'atyo Luyombo yatugenzeeko era olunaku lw'eggulo olwokusatu lwe yaziikiddwa. Yafa ku lwokubiri n'aziikibwa ku lunaku olwokusatu nga 19 yaziikiddwa ku Okyamiragayaza nodda Eddundu, bayita Ddundu gye yaziikiddwa. So mukadde waffe oyo bangi bagenze batugendako. Yali businessman mu myaka gye giri naye emabegaawo agenze okumaliriza nga ali mu bitundu by'e Bwayise Kamalimali nga atema nnyama. Yabadde atema nnyama era abadde amanyiddwa nnyo mu kitundu ky'e Bwayise. Era buli Lord Fred Sebata nga bw'agenda mu Baseesa Night Club e Bwayise, Luyombo yali musaale nnyo. Abasinga baali bamukazaako Buulu naye nga ye Ibrahim Luyombo yatugenzeeko bw'atyo nga abadde anyumirwa nnyo endongo naddala okusinga endongo ya Matendo Promoted Singers naddala nga ekulembeddwa Lord Fred Sebata. Ku lutambi olwo ettaala ly'abafumbo kwafulumirako abakyala muyige. Olwo yali Fred Sebata nga backingibwa Pros Nanyiti Sebata. Then ne kubeerako Stan Yankeme Ridani. Jjukira Stan Yankeme eyasookera ddala yafuluma around 1979. Around 1979 ku mayinja gali yafulumira ku mayinja ku record emanyiddwa nga Jinja Label. Kati oluvannyuma wano nga omulembe gwa tape guze n'aluza ku tape. Kuliko ennaku terina gwe yatonderwa. Ennaku terina gwe yatonderwa olwa Pros Nanyiti Sebata. Then ne kubeerako ettaala ly'abafumbo era ku cassette label eyo kyenzijjukira ku kafaananyi akatunda tape eyo kaali kayera era nga kuliko n'ettaala eri zisitima gye baateekako ng'alaga ettaala ly'abafumbo. Yali agezaako basically kusomesa bafumbo butya bwe tusanye okubeera nga tweyisa. Mulimu Sitaani wa kabi n'abafumbo atuyambye oyo mwanyina omulungi Alice Nabata. Mwanyina omulungi Nabata. Kwaliko oluyimba Sitaani Yankema olwo ndoogeddeko n'amafaaya.
amafaya nalwo lwali ku lutambi olwo. Kale bwatyo Lord Fred Sebata yafiiriddwa mukwano gwe nfanfe Ibrahim Luyombo gwe yayimbako mu luyimba Nannyanzi. Kyemmanyi olumu ku nnyimba za Sebata ziri ez'emabega olutambula lwe luyimba olwa Nannyanzi. Lord Fred Sebata ngezezaako omunoonyako okubanga nsobola omutegeeza nti munnange mukwano go yakugenzeeko naye amasimu tekuli ndowooza oba mukoowo oba nga alinamu ebizibu ebyenjawulo. Kale embeera bwetyo weeri naye nga nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Ekifaananyi kiri mu kujja nkitumiza mbeere nga nsobola okuba mulagako. Nabagamba ebisinga ebikwata ku kisaawe kino ekya Kadongo Kamu amaaso gateeke ku channel ya Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Ffe tugenda kubeera nga tufeefeeta ekyo ekipya n'ekyo ekikadde, tugenda kubanga tubikulaga. Muzeeyi Magala olunaku lw'eggulo twabadde naye neebaza nti yasobodde okuba openly n'agamba nti si lwakuba ndi naawe naye gwe omu ku bantu bensinga okwagala mu kisaawe kya Kadongo Kamu. Yagambye nti gwe ne yeekolera mwe bantu abasinga okubeera nga mwagazisa abantu Kadongo Kamu naddala mu nsunsula. Ayina n'ekintu ekirala kyeyagambye nti Muzungu olina ky'osinga yeekolera nti w'obeera nga okola ebintu bino by'okola ebyafaayo by'owa omuntu n'olaga obuzaale bwe, omuntu n'osunsula, w'oba osunsula luyimba nalwo n'okola ki? N'osunsula oluyimba olwo, nti ekintu ekyo okola kintu kya njawulo. Kubanga ffenna oli agenda n'akugamba Basudde yafa, yes ffenna tukimanyi yafa, so what? Agamba naye onnyonnyola n'enfa y'omuntu, omuntu n'abeera ng'asobola okubeera ng'akola ki? Ategeera nti ate ye muganda wange yeekolera nti watandika okunyumya Kafeero, Basudde, Sebata akwagazisa ekintu ate n'amala n'alya mu ndago. Yeekolera nno ojjo njigirize munnange okuyimba. Ennyimba nze nno zaagaana okutuula mu mutwe naye ate nange kye neekakasa nti at least mba ndumanyi ebigambo byebe. Omanyi Katonda bw'aba agaba ebitone ebyenjawulo. Kati nze ndowooza yampa ekyobwagazi nampa ne intonation. Wempulira oluyimba nsobola otegeera nti olwo lwa gundi. Ate nga nange munnange naye obwolumu akubuuza ate luno lwani? Era kimanyi nti nze Muzungu kasita amusuulirawo ka line kyangu nnyo okubanga ategeera oluyimba. So muganda wange yeekolera, weebale nnyo, weebalire ddala okubanga munnange okola ebintu. Twatandika batusekerera, twatandika batuvuma obusiiwufu, twatandika batujereegerera abaana abato. Yali mu Gagameo, n'ava mu Gagameo n'atandika okubanga akolera ekisinde kya Kadongo Kamu. Bingi bye tugezezaako okubeera nga tuzimba nga tuli awamu, era nsaba nti omulimo guno tugutwale mu maaso. Mainstream ya media egenda egwa oba egenda eka. TV radios zigenda zika. Amaanyi kati gaze ku social media. Era nkugamba gwe ateekutte social media ng'olinda ebintu nga bino. Kati kino nkifulumizza mugenda kulaba TV, radio oba n'ab'empapula nga nabo bawandiika ku mukulu eyafudde naye nga tebabadde wo kubeera nga banoonyereza. Kyekyo kye mbagamba nti yagala ekintu ky'okola nakyo kijja kukwagala. Naye nga neebaza mwena abagoberera YouTube channel. Ndowooza YouTube channel omuntu gwe ndaba asinga ye mukyala Susan Sozi. Mukyala Susan Sozi munnange ndabira omwami n'abaana. Weebale kwagazisa baana okubeera nga baagala ekintu. Waliwo mukyala Namatovu Fatuma ali ku William atunda ngoye. Yansuubiza nti agenda kutuleetera obulango. Nsaba abakyala abambazi banayi mugende muwagira abantu baffe. Mwe abaami
lwaki weegomba muka munno lwakuba ananye bulungi naawe osobola okubeera ng'oyambaza owuwo n'alanya bulungi n'abanga ananye bulungi oba anyumye bulungi. Kale tuwagire abantu baffe. Makumbi Junior ali Dubai, weebale nnyo, weebalire ddala obudde bwe obusinga abeerako. Waliwo omulongo Joyce naye ntera okumulaba. Muwala wange Angela, weebale nnyo, weebalire ddala okubeera ng'obeerako. So ekyo kindaga channel egenda ekula. Kati nze kye mbasaba kimu, mutuwenga pa video mutuweeyo 1K views. Views 1000. Omukyala Nambaya Harriet omufumbo ogamba otya Williams da selector mubende mwebale nnyo, mwebalire ddala. So nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba za kadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange. Oba gwe eyeetaaga okubeera nga ofuna ku bintu bino oyagala interview jangu tuli open. Oyanirizibwa kamera maani wange wali akyakola Joel Ochenge. Joel Ochenge yali muwakizi wa Maniyo, mwana muto, timu yali etandise omutwaliriza nemuperereza nga gwe woyinza okkeera n'operereza mukamuno nga gw'omanyi nti yagenda n'amusasula n'ewaabwe n'omuleeta ewo. Nange naperereza kameramaani wange najja mu Arsenal lwakuba awunga munnange obwolumu n'addayo n'ayogera ate ebyeri. Omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School. Eryo liri Bulenga wali ku 7 basomesa arts ne sciences badde ne boarding. Bava ku badde ne boarding. Kale ate vocational nayo weri owa enjawulo eri ku Kikaya College nti omwana owa secondary okugenda ate wali ku vocational tasasula sente kwawukana ku zino sente za sasula eno ku ssomero. Kati Twinex International eri wali ebulaga ku lw'Emityana twalayo omwana owa primary wayavula mutwale balina kindergarten bajja kubeera nga bamulabirira. Kati St. Michael Educational Center bali wali ekiwanga mukono mwami Bazibu Michael wali. Gwe eyeetaaga omuziki egenda mu Plan B Records okube omuziki. Nze womala ogukuba ogundeetere ate ngubunyise mu bantu. Channel weeri jangu nkuwe airplay. Jangu oyogereko eri abantu. Kale Baseruganda ne bannanganda mbeebaza okubeera nga mungoberera entakera. Mwami David Mugerwa Nsumba mbadde nkwerabidde. Ankubiddeko akasimu nga aŋŋambako ku muto wange Kayemba Century nti weebale kubeera nga omulungamya bulungi. Twagala si ntalo, twagala kubeera nga tuteekateeka abantu baffe obulungi basobole okubeera nga bategeera ekintu ekyokukola. Bwe tutyo kadongo kamu wagenda okubeera nga agenda mu maaso. Ffe tutambudde mu lugendo luno nga tuwabulagana. Olaba munno wakoze ensobi okatereeza n'omunoonyaako mu inbox oba n'omukubira ne mubanga musobola okugira nga 22 lwe lw'omukaaga luno nkugamba nti genda ku makutano wali enansana Salongo Suna Beni akoze ekivulu kye endongo egenda kubeera nga esindogoma. Bagamba bagenda kusimba obugulu. Kale mwe abamanyi okusimba obugulu naawe woba tokimanyi genda ku makutano nga 22 n'omutwalo gw'ogwo olabe engeri gye basimbamu obugere. Ekirala kyentegeddeko nti motoka ezireeta amatabi ziri mu kkubo zijja era nze maaliriza mugamba neetaagayo ka LF kamu nange nzije tusimba obugere. Akagere kengenda okusimba nambwa yuva mu nnyumba ya Suna Beni. Kale bannange bwe ntyo wendabise olunaku olwaleero. Nze Muzungu David mbaziira tone. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira ne muganda waffe. Mubeere bulungi, mweraba. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57. Kikaya College School.